Eddobo lireeta. President wa Uganda National Musicians Federation Mwami Idrisa Msuuza Idi Kenzo Suuza kuba kamunange bwatimbye ku mutimbagano gwa Facebook ngali kutulaga nti babere kuni meeting niyo wekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President w'ettaka lya Uganda nga meeting egendererwamu n'okuba nga tebatuukiriza okutaaga iteeka erikuuma ebintu byaife byetuyiyiza mu mutwe ng'abantu abali mu art tidde bakidda kutaliza but specifically bali kulingirira abembi nga music we matandika okusasula on all platforms that they air. Very soon kino kidda kuba recommended okusiza ku report yanasembye okufuniraga nti basindise simanyi mu parliament lifuuke etteeka kali simanyi oba they are going to pay for the arts. They are ready nga radios and TV. Mukulu Pulamati ali wano katufune ekituufu ekyali mu meeting y'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ni president ow'abembi mu Uganda abegetera mu Uganda National Musicians Federation. Omukulu Pulamati kyekiriwo ndikiriya ekisokera ddala kyekyali mu meeting eyo era Eddie Kenzo ku post ze yabadde agamba ki okusinziira ku kyenategeddeko bakulu nga bwe baatudde nti President Museveni yasisinkanye ba officials abawererako ddala n'abayimbi mwabadde Eddie Kenzo we batyo ne bakkiriziganya ku corporate management system nga muno nno mugenda kubeera mu waka w'abayimbi okubanga ali registered then okutrackinga engeri plays gye zitambuddemu okulaba nti abayimbi basasulwa then n'okukendeeza ku piracy be bantu okuba nti bakozesa music nga tebakkiriziddwa oba okuba nti music ono waliwo abamufunamu ssente naye nga si be bannyiniyo. So mukulu okusinziira ku kyabaddeyo baatugambye nti amabaala gonna gagenda kukozesa device egenda okutrackinga nga plays zino era UCC egenda kukimonitaringa okulaba nti buli baala erina akuuma ako. Uganda Police bagenda kuginvolvingamu nti yenna atakikoze bamukwate bamusibe era baala yonna etakikola bagenda giggala. Ekigendererwa kya kusasula music. Yes. Then kitegeeza nti amabaala amaclubs kogatta amaradio emmotoka n'ebifo ebirala music wazanyirwa byonna biba bigenda kubanga bisolozebwamu sente. Yes. Akasimbi kaba kalina okubanga kavaamu katono nnyo bwe kati ani UPRS ebadde tekola kintu kino. UPRS kyebadde ekola kibadde tekimala era nawulirako nti basasulako abamu ku bembi. Of course babasasula paka nakati era special na bamuwe 13 oba kali kaka 35 ze yali afunye anti akati basoza ku media houses ntono nnyo ezisasula ezisigalle tezisasula ezisinga obungi tezisasula kati ezentono ezisasula ke kakasimbi ke babeera basolozezaayo bakwayo ebitaano byoba ofunyeeyo bagenda kuba bacharginga sene makeup a song kakati abatusooke tujewa obulango kuba mbozi mpanvu muko Eddobo lireeta. Ensonga gye tuliko ya copyright eri kujja kuba nga teyamba okubanga obumu ebyali kuwuliriza okuganulwamu ekyo kyokoze nga buli omu olwembala olw'olufulumira otolawo ekikumi tolawo ku sente wena wategera nti talent is very expensive haiti video baba balina okusasula esente edo bali ready nga tetulaba kutunuulira bagenda kusasula sente zino. Njagala tusooke tukube tooki mu tteeka lino oba linaasobola okuba nga likola oba si deal yakufuniramu nsimbi kubanga tujjukira nti nze kasanawuliddemu ekigambo kya detection machine tuba tulina giyita CMS corporate management device oba system erijja okuteba mu buli kifo. Yes. Nzijjukira I think yali 2016
nga omugenzi Father Rokodo yali Reverend Father nga ayogera ku nsonga za pornography. Yeah. Munange batugamba nti waliwo company okuva mu South Korea egenda okukola ekyuma ekisangula poni yenna asangibwa ku ssimu y'omuntu oba ku kamera ye. Nti wobeera muko n'akatambi ku ssimu yo ak'obuseegu kakugibwamu kesangulamu automatic ng'okataddemu era nzijukira ng'otaddemu ku gundi ku ssimu nga operatinga katya nga kali ku ssimu kasikaba nga kali ku ssimu yo kiri ekyuma nga kiba kisobola okulaba essimu yo ne kikasangulamu. Basasanya billions 2 n'obukadde 600 Uganda paka nakati tetulabanga kyuma ekyo. Billions 2 bateekawo ne komiti egenda okukola ku nsonga eyo. Kakati nabadde neetegereza wano okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye. Okusooka nalabyemu scientist ow'omu State House gwe bayita Engineer Shiba ky'obutungi mbu yalina ekyuma kye bagenda okukozesa mu kutrackinga music ekyuma. Nabadde ngezaako okunoonyereza ku kyuma ekyo ekikozesebwa okusinziira amawanga ge baali bakitutemu kubanga bino ebintu baali babigezezaako e Nigeria ne bigaana nga ekyuma kino kye bayita corporate management system okukifuna oba okukidevelopinga kitwala kiriya ensimbi akakadde ka America kalamba n'emitwalo 50 mu kukizimba okukidevelopinga. That is 1.5 okubanga kiri kukola. Yes, mu nsimbi za America. Kakati kino okuteekebwamu database owa buli mwaka kye tuyita subscription, annual subscription. Subscription eyo nga bw'olaba nti tugeze olina website okugisasulira buli mwaka. Kino ekyuma osasula emitwalo egitaka wansi wa 20 data gwekikozesa omwaka. Emitwalo egitaka wansi wa 20 mu nsimbi za America sogera ku za Uganda. Kakati okukimaintaininga nti kukisavisinga mu biki waliwo ekifuddeawo biki weetaaga emitwalo nga 3 mu nsimbi za America. Nabadde ngezako okubinoonyerezaako gye biva. Kitegeeza nti roughly mu mwaka gumu oba weetaaga obukadde 2 mu nsimbi za America okuba n'ekyuma kino. Obukadde 2 balanti dola emu erimu 137 za Uganda. Kati bala dola obukadde 2 obeera mu ssente meka eza Uganda. Ekyo kye kisooka. Eyo stage tugitadde ku mabbali. Tudde ku stage eddako yeya akuuma akagenda okukozesebwa mu buli bbaala. Research alaga akaweereza kweri system. Yes. Research alaga nti Uganda tulina amabaala agatakka wansi wa mitwalo 7 mu Uganda yonna oba Kampala. Uganda yonna amabaala ge tulina tegakka wansi wa kale gali wakati w'emitwalo 7 ku mitwalo 10 ko bulina kuwabawo kumpi ebbaala empya. Ate waliwo dootabaze waliwo ziri erieze obufunda obwo katubale reference tulina amabaala n'obufunda byonna emitwalo 10 kati kanakuuma ka device akakozesebwa kigambibwa nti kagulwa $100 eza America. Bwe bukadde nga 3.7 buli baala erina okubanga ekola ki ekafuna. Kitegeeza nti buli baala buli kafunda buli club balina okwata obukadde nga 3 kale tugeze obukadde nga 4 okuba nti ogula akuuma ako nkyakwongera nga tuvudde ku ebyo ebibiri nti kakati awo tufunye kiri ekyuma ekikulu kitute obukadde 2 mu nsimbi za America bwe buwumbi ndowooza nga buwumbi nga 3.7 ndowooza bo 3.7 musendesa Uganda. Yes, kakati today in fact tuba tutamizinga by 2 buwumbi nga 7 kati we tudda wano kukya obuuma buno buli baala ekutte obukadde nga 4 mu nsimbi ze Uganda okuba nti ekagula. Kati tugeze akabaala kaliwo witira wali okujja wano kati bagenda kuba baguza fa bamabaala ate olina okukagula basobole okubanga bamonitaringa nga bwe banagamba tebagenda katuwa. Kakati gwe radio no transmitter bagibawa buyi
Nga bwolaba nti radio erina transmitter naawe olina okuba na kano akakebera. Matiya mu bigambo by'olinga alaga nti kakati bwano waliwo ayingiridde mu State House ayagala okukola essente. Leka gwe nkubalire nkyali ku mathematics. Tugende. Kakati tugenda ku enforcement ne monitoring. Kuba mu kiwandiiko wano mwekiri nti bagenda kukozesa Uganda Police, bagenda kukozesa URA, bagenda kukozesa UCC. Bye bitongole bimeka? Bisatu. Ebitongole byo tebikolera bwerere. They must be paid to operate, to monitor. Yes. Nti kati tugeze ojja kwetaaga URA okuba nti monitoringa buli bbaala ne radio ne TV. Tulina radio zesoba 13 juzi twali mu meeting ey'abannanyini ma radio ku UCC. Nabo abakulu bangi ne wolo teyamala nga buli omu azza akikidde media house emu. Bakini Kalisa, ba Innocent naabwe n'abalala. Media houses wozigatta ziri mu 15. Kati 15 bw'obigatta ku gali amabaala emitwalo 10 gye emitwalo 15 okitegeera. Kakati amabaala n'amaradio n'amativi tugambye nti mitwalo 15 tugenda kozesa abantu bameka abagenda okwenforcinga n'okumonitaringa muri police n'ebirala. Buli omu alina okuba nga asasulwa okitegeera. Buli omu kiri expensive. Kati tugeze awo tubataddeko sente meka abo bagenda okukola ogwo omulimu. Yes. Monitoring. Tugenda bateekako sente meka. Kino kyaze kulya budget. Tugeze buli media house buli bbaala tugenda kugisaasanyizaako akakadde kamu buli mwezi kuba poliisi waba URA ne UCC. Kitegeeza nti awo bw'obukadde obulala bumeka kawumbi kalamba n'ensimbi ezigwamu ezigenda okusaasaanyizibwawo okitegeera. Kakati ebyo mbyogera sinnayogera ku ngeri ensimbi zino gye zigenda kusololezebwamu era zituukira wa. Of course ziyinza okutuukira ku URA nezigenda kusolozebwa zitya. Naye kakati oluyimba olunazanya bagenda kulutemanga sente meka. Bwe kibanga ekintu kino kiri wide bwe kiti kubanga simanyi nti ate kigazi bwe kiti lwaki zembera nga twetaaga ministry nga tetunaba kufuna ministry kuba kati sente zigenda nga tetunaba kufuna ministry tusooke tutunuulire empisa ekintu kino mwe kijjidde. Nze nagambye nti kasa nawuliddemu scientist bajje kola ki. Scientist oyo mbusimanyi yagenda okudevelopinga. Kitegeeza bye batukola ku luli ebyemmese ensimbi y'omusolo eri mu billions nga 50 njirabanga eri nawe eraga ensimbi y'omusolo billions nga 50 zinawe zigenda okuyitaawo. Naye nababikozesa kubona biberenga expensive bityo. Kati wagamba bwe babigezaako e Nigeria kyali wide way. Nigeria bakigezaako ne kigaana kyafeiringa kubanga kati kankulagene ngeje kinzo okufeiringamu nti amabaala ameka agakubba endongo ya wano. Gwe kimanyi nti mu mabaala muno bakuba nnyo music webwero okusinga we Uganda. Naliko ku H2 ekololo tewali muna Uganda azanya n'okuzanya guba mukisa nnyo. Kati kitegeeza mapiano n'ebirala nti osobola okuspendinga ensimbi ziri zonna okumonitaringa oluyimba lumu oluzanyeewo olunaku. Omanyi nga ate badije bayiso okweso niwe ndongo ya wanate. Kati kye tulina okwebuuza ensimbi ezigenda okuba nga zifacilitatinga bino byenkusomedde byonna zigenda kuvaawa ng'ebbaala ogisolozezzamu ennusu 7 mu mwezi naye ng'ogisaasanyirizaako process yonna yatutte kumpi obukadde nga 5 omwezi. Ekintu kino kiri kwetaaga mu consultation. Twebuuze Kenzo alina okwongera okwebuuza ku bantu before. Twebuuze n'ekirala nti music w'abaana bano abajja obuzi anaafuna omukisa okuzanyibwa. Ani anazanya music w'omwana atamanyikiddwa abaana ba youth corridor banaafuna omukisa okuzanyibwa ku Lwomukaaga. Music waabwe anaazanya basobole okufuna nabo ka sente n'abo bakusasulwa. Kulwange nno ndowoozaamu
nti gavumenti bino nga tennabituukako birungi naye nga tennabituukako yalisoose kuteekawo mbeera esobozesa bannayuganda ku accessinga music ono mu bwangu nti tugeze singa tugeze streams ze zibadde zikoleddwako okuba nti yenkola ennyangu y'abaana abayimbi bano okuba nti bafunamu ssente kubanga wekiri Nigeria nti kyangu streams okubanga zirinnya kuba zisasula okitegeera singa gavumenti bukya negamba nti data bando akasimbi akakasseemu nti abadde agula gibbi ku 15 ogenda gifuna ku nusu 5 kijja kuba kisobozesa omuntu okugenda ku mukutu nga Spotify n'accessing endongo yonna asobole okuaccessinga endongo eno kubanga data obudata wa bbeeyi juzi wano Julius yankubira essimu ku makya nanga nti mwana simanyi kituuse ku ssimu yange oba waliwo obumu awo obukyamu konze kiki titeddeko GBM nengenda ku live dakiika 3 eweddeko namugaa ate gweyonga erudde nako namugaa gweyerudde nako kubanze nteekako GB 3 nezitamala saa ovanga ku data nga ali ku n'ebibirimu ati awaaku data gets expired how okitegeera so nze ndowooza nti ate oba oli awo byemu ku byali badde waliwo n'obubyawo bungi nnyo ku data byemu gavumenti byali badde esooka okulowoozaako kati nti bino birungi naye mbirabanga kwesiiga bizigo nga tonna naaba onfuna nti okwesiiga ebizigo yesi kulungi ofaanana bulungi owunya akawo n'ebirala naye tonaabye kitegeeza nti okwesigako ebizigo tekugenda kuba na makulu olesa idea mu system enfu ate nkyalina ne question mark ku scientist eyagidevelopinze lwaki ali mu system eno kasa nawulidde mu scientist kuba Uganda ng'ebonyebonye n'abantu abo abagezigezi abo just oli atula butuuzi n'ayiya kantuke n'aga nti kati nkayisizaawa y'olutuka mu State House ng'omukulu amulira kuba tubadde ne projects ezo nnyingi ojjukira bino ebya akasala speed bakayita batya bakayita batya akasala speed limit nguudo ndowooza speed limit sinakajjukira ezo ensimu nazo nezigenda awanti ng'olina okagula ne mu tractor ng'okateekamu kati n'ebyo ebya digital number plate nabyo biri awo ebyo kale katugeze bijja kutambula naye tujjukire nnyo pawn detection machine eyo tuddemu twebuuze ki ekyagituukako lwakuba nti minisita yafa kibi nnyo mukama mulamuze kisa naye okuva 2016 billions 2 n'obukadde 6 batugamba awo bafunyeyo awo era scientist okukitegeera omanyi waliwo ekyanyumira waliwo omukutu ogumu ku Bulaaya awo gwafulumya omuto ogamba nti Uganda to buy a mysterious otegeera twegamba nti bagenda kugula ekintu ekitategeerekeka nabo bakyewuunya abakikola eddobo liro Azawiye